Bya Full-Figure kw'ossa ne Zubeida tebinnagwa. Full-Figure azzeemu buto okuba nti nate aleeta abwino. Avuddeyo n'alangira Zubeida oba Shamimu Mayanja obulogo. Mbwera Shamimu Mayanja afuuwa emmindi. Katukuwa akatambi kano. Bato neri wakati wange n'akakadupuniko olukazi. Yayingira famire ngenda kuyingira famire ye. Ako kakitawa kawunnunanga kannakunkunyeddako mukafuuyire emmindi. Amannyo gonna gakaddugala. Nyoko mwalogera abaana b'abantu ogenda kutegeera abaana b'omusajja bewazaala nga tobogera oyina buno obwana b'otembeeyo bubi oyina omwana akwenkana obukulu oyina omwana akwenkana baleka bakulepinga na bulepinzi mu primary school abaana b'abakulu lwaki balaga nfumiranga ki omaze banga nvuma psychologically ngoyita boti ngate bonkola mu sente kuva n'ogamba mbusina oyina buli office ojja accessinga okola mulimu ki nze tewali muntu gwenkotogedde kabeere kasuku namutwale wabagire nakati abadde ku interview yazigudde bwe bamugobera muzaayo afune omulimu eyo muzi passport mwani simayingwa gye yagwamu bigundi bye ne balumba musumba bujingo babagobye temulumirwa babosi bamwe temulumirwa bakama bamwe oyina oli ku Dembe FM otezeewo essimu content yena ina besimu bamugabana omusajja mumukosa bukosa losi content yena nadda ku TikTok omusajja nabeera nga talina kyakola kyokka nga akusasula omwezi singa ali afuna yandi bagobe mwe nayandi bayimiriza mwena mwalina bu YouTube channel abeni BS bana bana YouTube channel babagoba YouTube channel so the facilitating asede bafunaga ku musala omuntu yena kasaba ku mainstream obo yise Windows ya kusaga naze mu button okuwonya abantu olumbulege lwakatumbugulu kakantu kano akazini nnyo akazimu kana kayiringu akasambo kana kasiriku wavuma wano obusiramu n'obwogoloza bwonna nga teweyita musiramu ayusu oli musiramu gomuli wembizi bwoba oli musiramu wachojja n'okwomberera botolo zaffe omanye bibeeramu luli wagenda kunywa ku botolo ya Robert nga mulimu kyayiwa enjaga kuba njala ebeekuluma obeera olakidde buli kyosanga nekanywa olinywa n'amazzi olusanga onywedde n'enkaligo lwaki muve wamwe nga mulidde nze golangira okunya nekwa perfume musanvu perfume amanyi kyekitegeeza teweekaze naawe ozaagala batiza bbeeyi wakatolesa emmere ya 13 ngule perfume oba loola ekulema n'otuuya n'enkwawa ne ziwunya jangu mpunyeko kuba mukimanyi era kiboogeze waama mumanyi bwe mpunya nga tukyali ewa Full-Figure munnange essaawa yonna yandikwatibwa anti waliwo akazito akateereddwa ku gavumenti nti ebeere ng'emukwata nga bamulanga ki bamulanga okuba nti no awemula mu Full-Figure ekiri mu kuba nti naate kimuvunaano kwe kuba nti naawemula ate n'ekirala kwe kuba nti no ali mu kuswaza position ye eya presidential advisor. Sikwana busajja bugenda kufiira mbisambi byange sizinwa busajja swajja nza kasoli na katabo bojifiiramu mwenji kwano jifiiramu nobongota sirya bungwa mpa obunyono niyo netegereza look at my body look at me sendi mukazi munene muwanvu nebukula yange bweri bojifiiramu gwoli mumpeka ko banonya kanonya eri matako mu mwazi mu binyampo jikaje Owekitiibwa Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda wano wavaayo n'ogamba nti mukoye okuwemula kati oyo omukyala Full-Figure yakola ki fwe abakulembeze ba Federation Edikenzo fwina masanyalaze UCC wana abaliri pazo grafito omutuju we bavaayo mwagamba bawemula ne muba baninga oyo yani atabanningibwa Uganda police mwavaayo ne mulambulula bulungi ng'ensi era batulaba ku media zaffe nze mbeerayo gyenkolera amawulire
lambulula bulungi nti omuntu yenna addamu okuwemula ne bigenda ku media wakuvunaanizibwa. Njagala mumbuulire amateeka ga Uganda ganaakolanga kufu abanaku abatalina kye tuli mutufuge mu nfuga gye mwagala mumutufuga nga bwe mwagala mutuyisa nga bwe mwagala eno muteeseeko n'otuwemula mulowooza ffe tetuli bazadde. Owekitiibwa President Museveni Tibwabulwa naawe n'odira omuntu amonkola ebigambo bwe bityo n'omuwa obwa advisor. Ekibiina kye kya NRM kyo kituuse kweyo level ya kubeera n'abantu batategeera. Muntagengira video yenu mbegayiridde asobola ba media banange ba kasuku omukyalo oyo akwogeddeko nnyo ba media bangi nammwe ne mubeeranga mukyasobola okukozesa omukazi interview oyawe mulabwa ati ensi kiki kyabanyumirako kubawemula naawe kennyini n'omukolako interview n'akuwemula mu President Museveni Tibwabulwa naawe n'ositula omuntu atategeera bw'atyo n'omuwambu ye advisor president advisor n'akeera n'azaana omwana n'amutuuma n'erinnya mbu nzadde president kwaga akagambo ga Monkola emyaka gyalimu gy'abajjajja ba maama bange ekimala njikoze kiro mbagambye njikoze kiro kale we kuba kusibwa nti mwavaayo n'ayogera amazima yaba owokusiba olw'okuba tuli banaku tetulina kye tuli kati munoonye munsibe mugende ku TikTok account media yange bagiyita GFM media nze Gideon family mujje munoonye kuliko ne namba yange munkubire mungambe nti lwaki wayogedde ekimala tulina abaana ababeera ku social media naye kikazi kikulu kiri mu myaka gy'abajjajja baffe ne kituwemula ye amateeka tegamukwatako yaani njagala kumanya yaani wano mu ggwanga oyo amateeka gwe gata vunaana ngaawe mudde bw'atyo ng'abalala mwaba baninga n'okuyimba nti bawemula ssebo ow'ekitiibwa Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda abakulembeze ba Federation Eddie Kenzo Musuuza Minister aba UCC nalaba kuba gravity nerilipaza abavaayo mwali bangi kati musirise olw'okuba oli bw'anaamala adiringa n'abasirikale bw'atuwemula Uganda police lwaki amateeka gammwe gakola kufwe banaku abatalina kye tuli singa abadenze singa nsawe mudde kati singa muli mukunjiga bamama fwina muli kuki singa muli mukunoonyaka tiseba tasulewo yali ku mimwa naye kati kiri ekikazi mu bukulu bwakyo mu bikadde tekina yadde neggezi mu mutwe kyonna kiri awo kidda ku media kituwemulirako abaana baffe bali kuno tulina abaana abakulu n'okusinga kyo nze mumanyi ng'omuyimbi kyogamba y'amateeka agafuga agali mu federation eyo agafuga entertainment yete gamukwata yani ali mu kitiiki naye atubuulira oba naye president tumanye nti tulina ba president abawerako abatagambwako ow'ekitiibwa President Museveni Tibwabulwa ba advisor bo bakirizibwa ba minister ba mama nabanja mwenna muveeyo nze muntagingire video n'okubuligwe kikwatako omukukunavu mu ggwanga awo mujje munoonye kale mu nsi anti mwe mwasalawo tusibanga nga tuvuddeyo ne twogera ebituluma ekikazi ne kituwemula tulina abaana ne kiddooko ne kyomonkola agagamba agatasalikana ku mumwa kyembuuza kizadde oba kigumba nga kitulimba nti kizadde nga tekizaala kuba omuzadde tosobola kumonkola gagamba muntagingire video eno banange yadde obadde tomfollowinga nyambo ntagingire video eno etuuke ku buli omu ndi munyiivu nnyo ekimala oyo omukazi mulabidde banga naye kadde akireera obulumi bunkutteko ne ŋŋamba sigenda kwebakanga situusiza ddoboozi lyange ndowooza buli muntu full figure ayina kyamumanyiiko full figure ate mulowooza atayingidde mu lutalo lwa SB4 kosa ne mukyala we Anteira wetwogereranga munnange full figure avuddeyo n'abeera nga ate atabukira mukyala wa SB4 akatambi keekano obuzibu wange bwebuli n'essaano mu bantu wamu ate Katonda nnyamba n'akinkolera olwo olukazi baza ne lulowooza nti luzadde Katonda ku nsi ne lutandika okubonyabonya SB4 ne lumugalyanga ne mumufuuyiranga ne lugenda ku basaaba baga ne lunywa mukoka ne lumulaga ne lumuwa SB4
ofuna omukazi kati amuwomera omuto omulungi omuzibu alinga malayika ojja kugwa eddalu wamujoga nga muyita wa layisi kalotandise okubimba ejjovu totawana kubimba lukazi ge waliwo oyita wakirala bemulowooza nti mufukafuka ffe tufuka abakazi bafuka si gwe asoose okufuka ffe tulikiira nnamba naye kiire taliiko vali naye sibifu wali omugattako ki okuleka omumalako emeno n'omusiposi nga nakogokanaggwawo ne bamugulira akabano kanokebakako ne mumwagaza mafiina ne mumwagaza ani mikwano gye gimuyamba gye mumwagaza wali oyamba ki SB4 agenda Dubai nobanga afuuse kizibu ate gwasinga obwenzi SB4 yagenda njagala okakka n'omutima omuwala gwalina obulungi bwalina tomutuuka wadde ku lwala lw'omuwala oli wadde njala ate wa class kuba mugagga mukozi nga wena lobaga ndi mukazi webbeeyi takka bbeeyi abasajja nabo baagala ku bakazi abatabamenya naye gwasaba n'enappi wana manyi wafuna ddole nze nno sinoonya bawagizi kyovula abantu olutalo lwange lugenderamu abantu bangi buli abagamba wakutte entalo nyingi nnyo yes I'm a fighter, I'm a watch child. Subscribing, liking, atereko bakabwawo mu comment section. Kansoke mbuzeko ku mikwano gyaffe bano wa manga. Twagala okubuuzaako ku Ruth Love CEO. Tukutumiddeko mukwano gange mulungi. Ate twagala okubeera nga tutumirako ku Margaret Nareiso zawedde. Twagala okutumirako ku Godwin 3909. Wumal Kasumba tukutumiddeko Roda Speciosa naye tukutumiddeko Nabire Justin. Nawe tukutumiddeko abala tugenda kubeera nga tubakondako mu maaso awo. Mu mawulire amalala tuli mu kufuna no ku Newspark channel munange Abitex avuddeyo n'alyoka agamba nti mwabatamanyi Bobi Wine mbwa walananga bakazi ene kyalo Kyagulanyi walana engeri gyakola ku lady eyo gyaliko ayinza okuba nga yamuyisaamu eggaali Kyagulanyi walana ate Kyagulanyi alwawo okusonyiwa kati ayina okuba nga yamuyisaamu eggaali ekyo kwabadde kuzaala wamu obugenderevu ninga Kyagundi Saimo ekintu kyakola ku Kyagulanyi bakuyita kwesiba ku muntu lwaki nkugamba nti Saimo ekyamutuseeko kyamugwanidde ekisooka Kyagulanyi takyali wa bulijjo tosobola kumulaba n'omusanga n'omuwoga n'ebitwamuwoganira nga Bobi Wine ni Bobi ebikidongo yalinnyamuko kweddaala tosobola kumulaba awo n'omalaga tikyabadde nanjawulo nga kumuwoganira Kyagulanyi waliwo kaba kamanyiiro era awo ndowooza abeera ekyokulabira kumanyi abo baagala nnyo okukola amawulire mu bintu ate bibakkakkanya era ekiraga nti Kyagulanyi yakikoze akigenderedde yayingidde munda n'alaba ono omwogezi owokubiri yani wayisa omufumbiro n'atuula ne wayisa mufumbiro era ng'alwana nnyo okukakasa nti tiyandabye bulabi nensobodde okugera ne ku ttebo waabadde era ku ttebo singa yadde amwagala Douglas Lwanga wamulabi yagenzeyo n'afulumira lwonyini nakkakkana n'amubuuza era wamulabe nti yamuwadde time Saimo be yagenzeyo wamulabe amufaako nanje Saimo ayinza okuba yamwekanzi bwekanzi ate nga abadde ayingira olwenti lwaki olina enkakati sinkwe nkugamba amazima ayinza okuba kumulyanga awo teyamulabe bulungi nti yabadde Saimo namuwulidde bayina era aludde ku sayidi yagambye nti ayinza okuba yamulabye ng'olutisha Kipopo azina amazina lwangi nti ayinza okuba yamulabye nga Kipopo yalo Kipopo ali ku TikTok azina senkayo mmanyi azina mazino kitufu bafaanagana kyenyera okugamba bagamba mukalokalo takola ki tajja busera naye kale neebuuza afiira ku Kyagulanyi amwagazaaki mmwe Makona mumumanyi Makono ono ayagala okoppamu Fifi the Queen okuba nti naabuuza ebibuuzo ebyo munange biyinza n'okuba nti no bikujja mu mbeera n'obeera nga omukuba n'abeera nga ayeruka Kakati no munange ku TikTok waliwo TikTok live eyabaddewo nga munange omuwala ng'ajja ng'alyoka agamba nti Makona yamwebakako nti Makona munange yamwebakako nsonga za laavu katukuwe akatambi kano Makona yakola ki Nechingamba, but don't panic for me because I'm not panicking. Even my boss, Yangambia, ali Nairobi. Na yewa anaba avuda Nairobi aja kunsindikira sente zange because I'm demanding him some money. Nechingamba, nechasema, I'll give you the money. I'll give you the transport. Nechingamba, lwakuwa ne message zajira muno na ine namba ya chonchi inecho chimazi. Nechingamba,
do you have some thing from me I add on you? Nemugamba as I told you, sirina sente. And don't panic, when I get the money, I'll send, like I'll come back. Some thing yali ategeeza ki? Bwabanze nina kinyongerezeeko nekigamba singamba de nina sente era nalibadde sikusaba sente nengamba nekigamba naye topanikinga it's okay bosi wange wanaaba mpeereza nja kukola ki nja kukomawo mu kibuga kati we kyanterako emitwalo 5 mu 12 kyanterako 5 mu 12 that very day nekigamba kati enoyinza kutuukayo saawa mmeka nekigamba ngenda tuukayo olw'eggulu nekigamba kati amanyi gundi oyo Brad wange musajja wange njogereko naye we musajja wange ato nze sagala kumanya gwamanyi nze njagala kwogera kini ku mutima nve waneeno naye mujja kunsasira leero baluyita ki ky'olifa teweerabidde yogera ekikuli ku mutima nze nsirise wenagenda enaggulu nekingamba naye simanyi nti oli munamuyaye nnyo oli kabbi bubbi nemugamba void do you think I can eat your 50 kyali kikuyisa omubbi wayo okoze eki olwokubanga anjize se jjukira yampereza emitwalo 5 okuva embala nali nina okugenda simanyi yangamba mengo simanyi luddawo eyo gyasula nenkigamba kale olwokubanga nze nasooka kugenda wa mukwano gwange eyali agenda okuzaala enaggulu kyangamba nga wendi omuyaye wenkiriridde sente omusajja wakuweereza transport Shadia lwaki oba olya sente zaffe sente za transport ziruma ate bwe mba njagala nga wansuubiza mbu ogenda kukola amagezi saagala osiruwale busiruwa omusajja yampereza sente kuva Mbalala kujja wano we nali mbeera ewange wembeera teyampereza sente kugenda direct ewuwe yampereza sente nga ndikudda mu kibuga then nve mu kibuga nga mayiriza okwefreshinga ngende nkole ki ngende mulabe tuogere wetwogerera nga munnange ne Eddie Mezaya naye avuddeyo ku lutalo oluliwo wakati wa Full-Figure kwossa munnange ne Zubeda Byantalo. Omukyalo ono Zubeda mukyala muyivu era yasoma awamu ne ttiimu ye yonna nga bwe beegasse okulwanyisa Jennifer Full-Figure. Bonna bayivu, in fact bonna batikkire balina amadiguli ne zidiplomas. Okuddako Muzeyi Kagatto ye gwe simanyi bulungi naye bano abalala nina obukakafu nti bayivu era bategeevu ekigenze ewala. Jennifer Full-Figure si mukyala muyivu era teyasoma era tavangayokko ne yeewaayiriza nga yeeyita omuyivu nedda akyogera lunwe nti teyasoma naye kiva ku ki abantu abaasoma okwegatta balwanyise omuntu ataasoma bubeera bujja oba nga balina ensonga zaabwe ng'abantu. Ebyaddala abantu bangi mu Uganda naddala abaasoma abazadde abaaweerera abaana baabwe ekyamazima abaana baabwe ne bafuuka abayivu. Abantu abo bonna tebaagala Jennifer Full-Figure kubanga babeera bawulirira ddala era nga balaba nti baaliibwamu olukwe. Abaana baasoma bamala ebiseera nga basoma, abazadde baamala ebiseera nga baweerera abaana baabwe, abamu beewola looni, abaana basomera ku zirooni, abaana ne bamala okusoma ne batafuna mirimu. Kyokka Pulezidenti Museveni n'alonda omuntu ataasoma Full-Figure n'amuwa woofiisi eya Presidential Advisor. Abantu bangi nnyo abali ku Secretariat abo NRM nga baluddewo, abantu bangi nnyo abaalwa mu NRM okugeza Eddie Mezaya nga mu butuufu bangi banyiigira Full-Figure era bangi tebamwagala era bangi bamuwalana nga bagamba ono abadde yakajja n'ajoyininga NRM Pulezidenti Museveni amulaba atya. Ate abantu abalala balaba Full-Figure ng'omwonoonefu, bagamba awemula, avuma, ebintu bwebitu balaba nga talina discipline. Omuntu ayeeyisa bw'atyo Pulezidenti Museveni amulikogonayizinga atya. Naye njagala ŋŋambe abayivu bano Zubeda ne ttiimu ye mwawule omukisa oba mwawule amagezi amazaale ku magezi amayivu. Omuntu ayinza okusoma
n'abeera ne degree nga bwe muzirina diploma zammwe zi PhD masters simanyi byonna gye bikoma naye ng'ate talina magezi mazaale era nga talina mukisa omukisa gumu gusinga ebitabo ebyo byonna bye mwetisse Zubeida y'ensonga lwaki mwegasse mwenna abayivu mulwanyise omukyala ataasoma ekirala njagala bannayuganda mukitegeere nti Jennifer Furufiga erinnya lyalina liruma bangi era ddala abantu bonna mu nsi baagala okukola erinnya they want to be recognized mu nsi yonna teri muntu atagala kubeera recognized era ekintu ekirwanyisa amawanga kubeera butaweebwaŋŋana kitiibwa nti eggwanga bwe litiri nzalawa katulikube gundi anzalawa ne bwe gaba maka bwe babeera nga abafumba ababiri tebeewa kitiibwa mulimu azalawa munne babeera bagenda kulwanagana buli kaseera kati kyekizibu ekiri ku Furufiga nti abantu bano bamuzalawa balowooza talina disipulini balokubanga teyasoma balowooza Jennifer ebintu byalina byonna abirina by default ng'ate nze ndowooza nti abirina kuba nteekateeka za Mukama Katonda yali alaba nti waliwo abantu abaasoma ba Zubeida Pulezidenti Museveni n'atabawa mirimu kiriza obagaana ate n'ekirala omukyalo ono Zubeida agezezzaako okunoonya emirimu ku direct media kirinako obukakafu yaweebwa tayimulaaga oba kiriyite probation ku BBS TV ne bamumma omulimu nga talina kyabagattako n'agenda ku TV endala NBS era nayo ne bamuwaayo okumugezesa kumpe balabe bwayogera nga talina kyabagattako kati Jennifer Furufiga okubeera nga alina TV kwakola ate nga kkiriza obagaana ne ku Bukedde Furufiga teyasaba mulimu essimu yava mu State House ng'eragira Bukedde bateeke Furufiga ku mpewo kati ebyo byonna biruma babuuza abaasoma lwaki ataasoma yali mu kino bwete tambudde olunaku olwaleero badde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel weekumire kweno yokka getufunawo getujja okubeera nti nate tukuwanga enkola yaffe bweri katukoneko ku bantu bano wammanga naye woleka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tukubuuzaako tubuuzaako ku Birabwa Harriet twagala okubuuzaako ku Adija 1991 kya Semire Elijah twagala okubuuzaako ku mukwano gwaffe ayitibwa Nabirye Shilat ate waliwo omukwano gwaffe ayitibwa Peaceful tukutumiddeko ate nga tetwerabidde Kagudde Charis ne mukwano gwaffe ayitibwa Kazora Enoch. Beera bulungi weeraba.